Ekikwekweto kino kidiri etawunikirako ekibuga ekyeruka Aisha kitenda okulagira abasajja be babenyewo emidaala gyonna n'obuyimba obutali ku pulaning kwefuba okutereza endabika yakyo. Abakozi bano adde ne tractor buli kimenyiddwawo nga bakiteeka ku motoka zaabwe bagitwala ku ofiisi za Luka Town Council ekinyizza abasuubuzi nga bayombesa. Balagidde abatunda amatooke n'ennyaanya okujja emidaala gyabwe ku mabbali g'oluguudo lw'e Kampala Masiki babitwale mu kataala akawamu e Bulakati gye bikkirizibwa okutundibwa. Nange bwe naabangula nja kujja Bulakati era nja kujja Bulakati gy'oba otikkulira toddayo okutikkulira wano. Kati buli omu anaava n'oweeri waggulu anaavayo agendenge Bulakati gy'abanoonye emmere. Kitenda ategeeza abasuubuzi bano nti ebbanga ly'abawe lyagwako dda obutaddamu kudukisa emirimu gyabwe ku ddungu masanjala kubanga birabisawo bubi. Bwe tunaddira ebintu byonna emmere ne tubiteeka mu kifo kimu abantu era bajja kujja bakole ki baguleyo, naye bwe tunaasigala nga buli wamu tutundirawo emmere, buli wamu tutundirawo ennyaanya, buli wamu waliwo kiyosiki, omutindo, obuyonjo n'endabika y'ekibuga bijja kufa. Wabula kino abasuubuzi bakise kubatontoza nti bwe baba bajjako layisinsi nsonga n'obubuga obulala bwonna obuli ku luguudo luno buviira ddala ebalala wonna ebintu bitundibwa ku makubo. Nze kyensitegeera okuva okuva Embaala okutuukira ddala mu Kampala ebintu ku kkubo kwebiri era bitundibwa abantu. Kati Bulakati ebbali w'ekibuga tubibiseeyo baki. Banyizi ne beerayira obutaddamu kukombya ku bakulembeze ba Bulolo nga bagamba nti okulonda tebakufunamu nga bayiganyizibwa. Baagala bantu babbi babba. Kyokka kitenda bawabudde nti Luka yabwalabika obulungi nabo bagabana ku kitiibwa ekyo. Ensonga ey'okubatereeza okukola ya kusitula mutindo gwa kibuga gwensuubira nti bwe banaaba bakkiriza ne tukolera wamu bonna bagenda kweyagala mu maaso. Waliwo gwe bamenyedde ebibatu byabadde yasa ku kifo wabadde agenda okuzimba ennyumba n'akukuluma kyokka abakozi ba kansi batamuwuliriza kuba bibadde bikaddiriddewo. Yakulaba bati nkaaga nga tadde ku kisaakaali bajje bagamenyeeko bakatutte ku kansi baagaliza obumenyi baagaliza badureva baagala omukozi omusala gwabwe. Abantu abalala bebalabye nga abakozi bajja basitudde emidaala gyabwe ne bagidusa so nga abandi abeesigaliza obuyimba busuulirwa ku ttaka. Kitenda agambye nti ebikweto by'okuteeza ekibuga Lukaya bikyagenda mu maaso n'eki bonna abagwa mu kiti kino beetereze. Sena buli abaagala ayina yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV1.